officer agezako kuba stopping right now. Police officer bali balemesa banupu. I'm reporting live from Kayunga. Let me try to get a clear position, my friends. I'm reporting live from Kayunga. Security ritight era balemeseddwa okulaba nga beyongerayo ndowooza amagye mugalengera wali. Security eri so tight. Bambano bamaze bakiriza bagenze. Essanyu lyeyongedde. Essanyu lyeyongedde. Essanyu lyeyongedde. I'm reporting live from Kayunga. I'm reporting live from Kayunga. Security is heavily deployed. Nayenga no matter what. Tugenda batukutusako buli kimu live. Sawa zino kiri Kayunga right now. Tuli live Kayunga. Omuliro gukutte Kayunga. Omuliro gukutte Kayunga. Campaign zikyagenda maaso era poliisi tebaddewo kyesobodde bakolako era kati katugende maaso n'okulaba nga buli kimu right now tugenda batukutuusaako kuba ssaawa zino twakatandika kyakatandika butandisi tugenda batukutuusaako live mutunuulire amaanyi g'abantu tunuulire ekiri emabega olwo si pulezidenti Tiyagasi bagala kwata abantu bali mukuduka buduse Kayunga right now. Tiyagasi abantu tuduse tiyagasi kati sawa zino tiyagasi ali kuvuga tuli kumisinde tiyagasi Tiagas right now. Tiagas atabuse Kayunga. Era empaka zona tugenda tuli mukuduka ne tugenda batukyali live. Nga tukutuusaako ebigenda maaso. Abantu bonna bali mukuduka. Abantu bonna bali mukuduka budusi. Leka tuyiyongere tusooka ofuna clear view. Nenga right now Tiagas right now Mukayunga. Tiagas right now. Chichi. Sawa zineno right now. Zigenda kujako live eno. Parkinga. Right now achili Mukayunga lutalo. Era police mabegeja. Police ya Tiagasi yiye jatuli mukuduka misinde. Abantu baduka misinde. Abantu baduka misinde Kayunga. Abantu baduka misinde Kayunga. Live. Musigaleko tukyabaweereza ne right now tusale soko ofuna we tusoka tudda era abantu bo bonna baddukidde eno Kayunga mu town teri muntu sawa zina aliyo Tiagas tubuddeyo Tiagas mungi nnyo naye ekiri Kayunga right now yakala okubanga nfuna clear view eri kukubo munange gwakyaliko berako tugende kukubo tulabe nga tufuna clear view kyekigenda maaso naye nga yo abantu bonna basose ne badduka ne bavaayo
Poliisi erese amaanyi mangi nnyo. Poliisi ebadde teri kuzikiza. Kasooka tuddeyo Kayunga ali mu tawuni tulabe kyekigenda mu maaso. Right now naye nga neyo situation eri e Kayunga. Right now tudda Kayunga mu tawuni, abamu bagenda abalala baddukayo. Nenga sofa abamu bajja badduka Misinde, embeera ya bunkenke, tiyagasi wuli ndowooza mumulengera. Poliisi egobegezaako twala abantu emisinde, tiyagasi yeyongedde mungi. Right now abantu baddukayo buddusi Misinde. Right now ndi live ku UG Flavor page, Facebook page. Osobola okusharinga right now. Ne babanga buli omwe kiri e Kayunga right now kimutuukako. Naye nga abantu bakyaddukira ddala emisinde okubanga beetegula ekibambulira. Era abasirikale babo balabibwako bajja bakuba tear gas, my friend. Babo bajja bakuba tear gas, my friend. Buli omwe adduse kyendo tetegera ati tawuni ekaze. Tulinga abali mu lutalo. Tulinga abali mu lutalo. Weba osobola okulaba poliisi eri heavily deployed, abantu bonna bavuddewo badduse. Wano wendi reportingira ano nakabadde katale right now. Naye abantu bonna badduseewo balese ebintu byabwe ku kkubo. Wendi wano abantu bonna balese amasepiki ku kkubo. Sawa zino security tekinze Kayunga police over. Buli gwe basanga bamutwala. Era nga tiyagasi bakyayongera okuba bakala kuba masasi right now. Bakuba amasasi right now. Bakuba amasasi right now. Waliwo agambye nti muli batiitiizi. My friend nga toli eno. My friend nga toli eno. Kyaka sinafuna kiriya vyeri ku kkubo agogo uli amasasi. Agogo uli amasasi right now. Era nga abantu bonna badduse tiyagasi akakebe kakaawo. Tiyagasi batandise n'omusuula abantu gye bali. Tiyagasi. Tuli mu lutalo abantu beebuuza tiyagasa nnyingidde. Tiyagasa nnyingidde obedda mwebuuza lwaki nziruka. Tiyagasa nnyingidde. Batukulye tiyagasi ffenna naye kanfune eno gye mpitira. Ndabe nga nzira ku lukubo mbe nga nsobola oba reportingira live. Kandabe nga nzira ku kkubo so baba nga mba live. Kino kye kiri ku kkubo. Ago masasi ge muwulire e Kayunga right now. Era right now ekkubo likaze. Konvoyi bagenda basula tiyagasi. Abantu bagezaako bakuba amayinja. Abantu bagezaako bakuba amayinja. Nera bagawa kubye ekikeerezi. Tukya reporting ate nga tulina otuukira ddala live. Awagenda obeera campaign tulina otuukirawo ddala live. Ambuuza wano buzibu ki mwana. Entambula zonna zigobeddwa mu Kayunga zonna ze tubaddeko abamu batuggyeko. Tebasobodde okudduka.
era right now abasirikale be bali bolengera maaso bagenda bakuba tiyagasi n'amasasi mbantu era nga saa zino oluguudo kwonna kubadde convoy lukalu naye nga tugenda tukomawo ndowooza taking notifications kuba sawa yona tukomawo live nga tutuusewo bulungi